Wiiki ewedde gavumenti yalangiridde munisipaali mwenda okusuumusibwa okufuuka ebibuga ebikulu. Okusaba kwa Masaka okusuumusibwa kwagwa butaka. Abakulembeddwa mu ssente wa disitulikiti Masaka Judy Mbabali n'akakiiko ke akafuzi basazeewo okuddukira mu kkooti ne bawawaabira minisita wa gavumenti ez'ebitundu Tom Butime ne Ssaabawuliza wa gavumenti nga baagala bannyonnyola ensonga ennambulukufu eyavuddeko okusuula Masaka ebbali. Situmanyi nsonga lwaki buli muntu yenna yeebuuza Masaka lwaki baagirese. Etteeka ligamba nti obaawo kyosazeewo banno babuulira. Minisita bwe yasalawo okusuula okusaba kwa Masaka ebweru teyatutegeeza. Twekanze bwekanzi ng'omukulu Ofono Opondo abyogera. Twagenze okuwulira nga ne mukyala Nankabirwa naye ali ku CBS ayogera nti Masaka terina bisaanyizo. Mbabali asinzidde mu lukiiko lw'abannamawulire n'ategeeza nga bwe baagala emitendera gyonna egy'okukakasa ebibuga ebyalondebwa okutuusa ng'ensonga ya Masaka ezzemu n'etunulwamu. Ebibuga ebirala ebyayisiddwa nga Arua n'ebirala Fort Portal tebirina muwendo gwa mitwalo 5 ngaffe. Bamwe balina 15, waliwo n'ekirala ekirina emitwalo 8 n'ebyo babiwadde city. Ffe abalina ebisaanyizo tebaatuwadde. So mu kusaba kuno era tusigenda kusaba kkooti ereme kukkiriza minisita ne gavumenti ne paalamenti okuyisabira ebibuga ebirala mpaka nga Masaka erina ebisaanyizo nayo okusaba kwayo kukoleddwako. Tulina universities nyingi mu kitundu ne national seminary eri Masaka emwanyi okuleta foreign exchange mu ggwanga okujja nga waliwo ekintu ekirala ekikusifu noza kyekiviiriddeko n'okuba nti twetaaga okukikola ki naye ffe tugamba nti ng'ekibuga kya Buganda kyasuulibwa ttayo. Kyokka baneera banenyeza baminisita abava mu bendubendu y'e Masaka bagamba nti beesuuliddeyo gwa Nagamba ku nsonga eno. Nga twagala batubuule mazima ddala lwaki Masaka tebaagiwadde status. Vice President tubadde naye mu nsonga eno era naye yeewuunyizza okulaba ng'ensonga eno tekoleddwako. Wabula ekitutiisa kitataddemu maanyi g'alina kuteekamu nga banne abalala bwe bakoze ab'ebitundu ebirala. Abakulembeze ne bannamasaka abalala nabo balinnya enkandago ku ky'okumma Masaka ekibuga ekikulu nti kuba kino kye kimu ku bibuga binnansangwa. Twabeeranga ne capital nga ye Kampala nga tulina Jinja, Mbale, Masaka nga nze byempulira era nkyewuunya bwewuunya bwe mpulira mu Fort Portal tolina bwogaba kibuga kirina luguudo lumu nga bannaffe abo bwe bagamba nti basuumusibwe. Byonna ebyetaagisa Masaka okubeera city tubiyina okuggyako nga ndowooza abo balina ensonga zaabwe endala tebaagala Buganda kula. Bwetaba fitina nange Masaka tetulina nakamu katugumisa kiki kibuga. Waliwo n'abasabye pulezidenti yennyini aveeyo ayinge mu nsonga eno kuba bannamasaka si basanyufu. Ndowooza njoga nti oba butaagaliza. Mr. President n'abantu bonna abatulamu Masaka ebintu byonna ebyetaagisa ebiina ebigifuula city. Abalala banenyeza gavumenti yennyini olw'okulemererwa okuteeka enkulaakulana n'e Masaka n'ekigendererwa ekyokuwalamisa okufuuka ekibuga. Ebigendererwa birabika bakyalina bingi. Y'ensonga lwaki baddira oluguudo lwa highway ne luyita ennyo lutayita makati mu kibuga. Ate okubonaabona kwa Masaka si ffe bannamasaka ffe tukuleese wabula zi gavumenti ezizze zibeerawo otherwise ne bataali tuwadde ffe twalibadde twayisa dda n'emitendera gy'ebiki gy'ebibuga. Jacinta Bwanika yakusakidde Gweno ku Bukedde TV.